atendezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mugombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepooni abajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu ggulu kaweeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu obubaka obwakadde kano buva ew'omulongo Matthew oba owandiise omwoyo Matthew oba Matiya mu Runyaanyimbe ye Matthew then mu Luganda ye Matiya egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe ffenna n'ekiramiso ekyokwagala okuva eri emyoyo gyonna egitudde ku station eya Nevana yenze Matiya abagalwa amaanyi ga sseŋŋendo natimba geeyongedde okubeera nga gesolosa mu bw'ekitangaala era n'okubeera nga gamyasamyasa mu butonzi bwago era nga amaanyi ag'obwawannema mu butonzi zigzag bagiyita Albert Steel zigzag gatandise okubeera gafunye amaanyi agasobola kubeera nga gayimirizibwa mu butonzi bwago nga bwe bulina okubeera nga bikolebwa abagalwa kino kibeera kyaniriza okuzimbibwa n'okuteekebwateekebwa kwa buli kintu kinnoomu kwa buli kintu kitonde kyonna mu ngeri ey'ekitangaala era kino kyeyongedde ku lw'okulongoosebwa mu mayengo agabaddewo mu wiikisi eziyise emabega abaagalwa okumala emyaka nga 20 ekiwayi kya Rothschild abali mu Illuminati be mumanyi nga ba deep state oba cabal babadde bateeka oba basimba essira ebikolwa byabwe mu Ukraine era abo n'abalala abafuga gavumenti ez'enjawulo mu mawanga aga European Union bakola n'okutereka bio and chemical weaponry bakukusa ensimbi bahakinga amakompyuta ag'enjawulo bakozesa propaganda ku social medias bakukusa abantu ku lw'ensonga ez'obukaba sex trafficking bakola pedophilia bakwata obwana obuto ne babutta nga bamaze okubusobyako kirindi basiba abantu ku lwe kusaddaaka kw'amasitaani gaabwe era abamu abali mu United States n'ensi endala beenyigidde nnyo mu mbeera eno mu ngeri ey'ebyenfuna n'ey'obuntu oba byombiriri
Abagalwa, Russia oba aba Russia tebagenda mu Ukraine kubeera nga bawamba ensi eyo. Naye baali baagala kubeera nga basaanyaawo ebikumi by'ebikumi by'ebifo ebyo ebijjuddemu ebikolwa eby'amasitaani era ebyekizikiza eby'abafuzi abaakola buli kintu kyonna ekibadde kisomesebwa ku sseŋŋendo. Era ebimu ku bino biri mu bifo abantu mwe basula oba ebiri mu businesses. Katugambe ng'amalwaliro oba ekintu ky'onaalowooza nti nno oba dduuka oba akeedi naye nga wansi waliyo bikolwa bya ngeri bw'etyo. So y'engeri Illuminati we yakwekamu ebikolwa byayo nga kungulu olabanga ababeera bakola ebintu ebizimba naye nga wansi bintu bya kizikiza. Nga tusinziira ku station eya Neneville ne monitors oba kalabaalaba eza monitors eziraba sseŋŋendo natimba, waliwo container ezaali ziyina ebyokulwanyisa bya nnamuzisa ebyali biterekeddwa wansi basement w'eddwaliro eryo main media lye yabagambako oba lye yayogerako. Amagye ag'enjawulo okuva ku sseŋŋendo ez'enjawulo nga bakozesa obukugu bwabwe baategeera ku kino era ne bamanya ekifo ekyo engeri we kirimu ebyokulwanyisa ebyo nnamuzisa ebimanyikiddwa nga deadly bio warfare. Baategeeza ku Double wa Putin we yategeeza ku president wa Ukraine Zelensky okusobola okubeera nga ajja abantu ku ddwaliro eryo kubanga baali bagenda kubeera nga bali kubako bomu okusobola okubeera nga basaanyaawo kubanga ebyokulwanyisa oba biochemistry bio warfares ezaali mu ddwaliro eyo wansi mu basement zaali za nnamuzisa nnyo eri sseŋŋendo yonna. Naye pulezidenti ono owa Ukraine Zelensky mukozi wa Illuminati puppet teyawuliriza era teyafa ku kulabulwa okwo. Abagalwa, owaddewo okulwana kungi. Okulwana okubaddewo wabaddewo okunyolwa kungi mu magye n'eri abantu aba bulijjo mu nsi zino ebbiri kubanga emirandira gyabwe nga abantu ab'ensi ezo kuviira ddala mu bajjajjaabwe. Naye kyannaku nti bangi ku bo tebamanyi nsonga lwaki baali balina okubeera nga bakola obulumbaganyi buno. Naddala abasirikale aba wansi baanunula abantu abasoba mu 1000 abaali baterekeddwayo nga balindiriddwe kusaddaakibwa ku lw'emikolo gyabwe egy'Ekiruminaati. Baayabya tunnels ezo mwe baabasanga ne mwe baali bakolera ebikolwa ebyo gye baali baabakwatibwa.
okubeera nga bajjawo ebifo ebyenkana ebyebiti ebya deep state mwe bakolera ebikolwa ebyambone abagalwa byali byetagisa okubeera nga bijjibwawo ng'ebirala nga we bijja okubeera nga nabyo bijjibwawo. Kiki ekyasoboseza amagye ag'ekitangaala okusobola okubeera nga gatuukiriza ekiruubirirwa kyako era n'okusobola okubeera nga gakyusa sseŋŋendo okubeera ng'eva mu kizikiza kyebadde etambuliramu okudda mu kitangaala. Nga tuzze ku Putin Dabo ebiseera ebyemabega nga Illuminati wegezaako kubeera nga etta Putin oba Vladimir Putin owaddala kubanga yali agaanye okubeera nga abakolera. Dabo ono yakola plastic surgery ntonotono era n'apracticinga n'okwogera n'engeri y'okweyisaamu ya Putin. Akaseera ako yali agezaako nnyo okulaba nga yeewala abantu abangi. Mu ngeri eno ne yeeyongera n'okubeera nga awuliriza speech ze. Okutta oba assassination oba okutirimbulwa kwa Putin we kwabeerawo emyaka 2 emabega. Dabo ono yajja okubeera ng'alinnya mu kituli ekyo ng'afaanana era ng'akola ebikolwa bye bimu ne Putin, nga bitono nnyo ebyali biyawukana nga tosobola na kubeera nga obitegeera omuntu owa bulijjo. Naye akabanga akatono nga wagoberera ebiragiro yatandika okubeera nga akolera side ey'ekitangaala. Oyinza okwebuuza nti kino kyajja kitya? Yalaba ekitangaala? Ekituufu nti kiri ensonga lwaki yakyusibwa n'asobola okubeera nga yadda ku side ey'ekitangaala ku lw'amaanyi ag'obwannaalongo, feminine energy, okuva ku mitendera egya waggulu ageeyongedde okubeera nga gafuuyirira entegeera ya buli mwoyo gwonna okusobola okubeera nga guluŋŋamizibwa mu ngeri ku mutendera gw'omwoyo oba ku ntegeka ey'omwoyo. So omwoyo ogumutuddemu gwasobola okubeera nga guwulira enfuuyirize eno ey'entegeera mu ngeri eno ne gugoberera okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo gwagwo ogwali gugutuddemu. Ku nsonga endala eya stealth omicron emanyikiddwa nga sub-variance eya COVID. Lino ly'erinnya eriweebwa oba eriweereddwa abantu abo bonna abafudde oba abalwadde oba abafudde okuva mu birungo by'obutwa ebyo ebimanyikiddwa nga empiso oba vaccine. Bino biri bumu ku nteekateeka eya Illuminati ey'okukyusa n'okubeera nga ebuzaabuza abantu nti ekirwadde kino tekijja kugenda kuvaawo naye kigenda kusigalawo, nga bateeka endowooza eno eri abaana b'abantu oba emyoyo egitambulira mu nnyama y'abantu basobole okubeera nga babayongera okubakuba obutwa obw'enjawulo nga boosters
eri abantu emyoyo egyo oba abantu abannamunigina abategeka ekikolwa kino eky'obutirimbuzi eri abaana b'abantu abakyali balamu abamu era nga bakoze ensimbi nnyingi okuva mu mpiso ey'obutirimbuzi eyo. We tulimanya amazima ku bimu nga tukkiriziddwa, tulijja ne tubeera nga tubabuulira waggulu w'akasolya kammwe ku nju zammwe. Ebiseera ebimu ebintu ebimu bizibu kubeera nga bitegeerebwa kubanga biba biva ku maanyi ag'obutonzi bwonna agatambulira ku jjengo lyerimu era ag'amaanyi agamanyikiddwa nga entegeera ey'obutonzi bwonna, the cosmos consciousness. Y'ensonga lwaki ebiseera ebimu bibeera bizibu kubeera nga bitegeerebwa oba nga bijja eri endowooza y'omwana w'omuntu kubanga bibeera by'amaanyi nnyo era nga mbirowoozaako ng'okozesa okubonga kw'okulowooza kwo osobola okubeera nga obitondawo. Naye kye tuyagala okubeera nga tubawaako okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna ekifaanagana kisika ekifaanagana ekirala. Like attracts alike. Nga tugoberera etteeka ery'ebikwatagana n'ebikwatagana eriri mu butonzi bwonna. Naye mu ngeri ennyangu yangu tusaba muleme kwerabira tteeka lino nti ebiseera ebisinga liriŋŋanga mwana muto, terimanyi era terisosola. Gwe ky'obeera olowoozezza era ky'obeera oyagala okubeera nga otonda mu nsi yo nalyo kye likuddiza. Amaanyi gano ag'obutonzi bwe gatyo we gakola. So mu ngeri eno main media egezaako okulaba nga ebalaga embeera ey'ekusaanyizibwawo predictions ez'embeera ey'obusambatuko, okusaanyizibwawo kw'ensi. Mu ngeri eno bateeke endowooza eyo eri emyoyo egitudde mu bwawamu ku sseŋŋendo. Mu ngeri eyo kibeera kiyamba emyoyo okusobola okubeera nga batandikawo embeera eyo. Katubawo example nti ekiyinja we kibeera nga babagambye nti ekiyinja kijja, ekituufu kibeera tekiriiyo, naye we mukikkiriza ne muwera 51% ng'emyoyo, then ekiyinja ekyo kitondebwa ne kijja ne kibakuba. Ndowooza mukitegedde. So babeera bayagala kubeera nga mubayambeko okubeera nga batandikawo embeera eyo gye babeera babalaga. Abaagalwa, tubasaba mubeere ba kisa eri abo bonna abakoseddwa, era mweyongere okubeera nga muyamba nga mukozesa ebirowoozo byammwe okusobola okubeera nga muteekamu images oba ebifaananyi ebyo ebitudde mu kwagala. Ebirowoozo byammwe mubiteekemu ensi nga mulaba ensi ejjuddemu eddembe, nga buli kinnoomu atudde ku sseŋŋendo atambulira mu muyiika era nga muyina abakulembeze abagezi era abawa buli mwoyo gwonna ekitiibwa, nga muyina amateeka agatasosola era amateeka agatasosola era agayamba buli kinnoomu nga tegasosoddeemu, nga muyina abantu abawa ekitiibwa
mbuli mbeera nga mujjanjaba bakatonda bonna naddala ebisolo ebyenjawulo nga tewali kusosola. Mugezeeko okulaba nga muteeka images zino oba nga muteeka ebifaananyi bino mu ndowooza yammwe, obulamu obulungi, obutonde obulungi, ekisa, okukolagana, n'ebintu ebigwa mu kkowe bwe bityo ebitudde mu kwagala. Mu ngeri eno obulamu bubeera buzimbibwa ku musingi ogw'okwagala nga we gulina okubeera nga gubeerawo. Bangi mubuuzizza ku kibuuzo ekya okusirika oba ekimanyikiddwa nga meditation nti kiyamba. Ye abaagalwa kiyambira ddala nnyini ddala. Kiyambira ddala okuva ku muntu owa bulijjo okudda ku bantu abangi, oba ne mubeera nga mukoze social media oba computer gathering nga mmwe, oba ne mugezaako okubeera nga mukkaanya mwenna ku sseŋŋendo akadde ak'okusirika, ne mutandika okubeera nga mukozesa ebirowoozo byammwe okuteekamu ensi ennungi, ensi ejjuddemu eddembe, ensi ejjuddemu ekisa n'ebintu ebigwa mu kkola ebyo. Abaagalwa kiyamba nnyo nnyini ddala, era kino kyamaanyi nnyo. Kino bwe busobozi bwe baba bagamba nti musobola okutambuza ensozi. Si kugereesa abaagalwa, naye gano maanyi agabatuddemu mwenna we mubeera nga musobola okwegatta awamu ne mukikola. Musobola okutambuza ensozi, musobola okuseeseetula ensozi ng'emyoyo egy'awamu we mubeera nga mukkiriziganyizza ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Kino kisoboka, era nga gano maanyi agatudde eri buli mutonzi yenna. Kasita mukkiririza awamu, abaagalwa kisoboka. Eri abazadde n'abasomesa abatali basanyufu engeri abaana baabwe we basomesebwamu, kubanga endowooza yaabwe ebeera ebongebwa mu ngeri ey'ekizikiza, etatuddeemu mazima era etasaanidde. Waliwo omu omuzadde eyawandiise nti bangi ku ffe tetuli basanyufu eri abaana baffe engeri we basomesebwamu. Matiya, osobola okubeera nga otuluŋŋamya ku nsonga eno n'okutuzaamu amaanyi nti ebyenjigiriza binaakyukako mu maaso. Nga tetunnakuddamu, tuyagala tuyogere kino. Ti ebintu ebisinga obungi bisobola okukola bulungi nga bivudde mu ndowooza n'emitima. Ebyo kye bayita okusoma oba education. Kituufu ddala, tugenda kubeera nga tubazaamu amaanyi ku by'ensoma eby'omu maaso. Enkyukakyuka ez'omuggundu ezigenda okubeera nga zigenda kubeera nga zikolebwa mu mitendera era nga zijja kutwala obudde. Naye kirungi nnyo okubeera nga abamu ku bazadde batandise okubeera nga bakyogerako nti abaana baabwe bye basomesebwa ku masomero si basanyufu nabyo, nga newankubadde endowooza ez'enjawulo
tezifaanagana n'ebyo ebiriwo, naye mwenga abantu mujja kulondawo okusobola okubeera nga mulaba amazima, era nga amazima ku education system eya sseŋŋendo yonna nga eyanjuluziddwa, musobole okubeera nga mukola okusalawo. Abaagalwa edda emabega Illuminati yasalawo okubeera nga efuga abantu nga ekozesa okusoma, era nga baasalawo ne bagamba nti leka tubateekemu ebintu ebyo bye balina okubeera nga bamanya. Olwaleero omugigi gweyongera okubeera nga gunafuwa buli kadde, naye textbooks zonna eza publishing bw'oba ezakolebwa emabega zijja kubeera nga zigibwawo, kubanga zibadde zirimu ebyo bye bayagala okubeera nga mumanya. Mu ngeri eno ne musobola okubeera nga muyiga buyizi, kubeera nga mutambulira ku ebyo ebyabasigibwamu, ebyobulimba ebyafumbibwa obufumbibwa, bye twandiise nga disinformation and omissions of great many facts. Enkola eno emanyikiddwa nga learning cycle. Illuminati gye yasalawo okubeera nga esiga eri sseŋŋendo eno. Naye obutabo obujja bugenda kubeera nga bukolebwa bujja obubaka ku nsi ez'enjawulo n'ebyafaayo eby'ensi n'ebya saayansi bijja kubeera nga byetaagisibwa mu butuufu bwabyo, era ennimi zijja kubeera nga zisomesebwa okuviira ddala ku nassale oba ku mijigi egya wansi, okuviira ddala ku bitabo ebikwatagana ku elements ze twandiise empewo, amazzi, omuliro, n'essekiriba kya ttaka. So ebitabo ebyo bigenda kubeera nga bisomeseza ddala okuva ku mijigi emito nga gisomesa ku butono obwo obw'abajjajjaffe abo abatambulira mu kkowe eryo mu lunyaanyimbe ebimanyikiddwa nga elementary levels. Okuwandiika, okusiiga n'okugabanya oba okugaba obutabo obuli mu kkowe eryo mu nnimi ez'enjawulo gugenda kubeera mulimu munene nnyo eri abanaagukola, naye bangi abagenda okubeera nga beewaayo okusobola okubeera nga bakola omulimu guno, era tumanyi nti buli kimu kijja kutuukirira bulungi. Ebyafaayo eby'emabega bijja kubeera nga bireetebwa ku mwanjo n'okubeera nga mutegeera amazima ag'ensibuko amatuufu ku ebyo ebyaliwo n'ebitalikyuka. Byonna ebipya, ebitabo ebipya bijja kubeera nga biteekebwawo, documentary films ez'enjawulo ne ku internet nazo zijja kubeera nga zirongoosebwa okuggyibwamu information enfu oba ensomesa enfu zisobole okubeera nga zisigizibwa ebituufu. Ebitabo ebitukuvu ebipya bijja kubeera nga bisikibwa ebitabo ebyasookawo
original ebiri original ebyasookawo ebirimu obubaka obutuufu si buno obwabateeka mu kizikiza oba ebutambulizibwako amadiini. Ebitabo bino bijja kuba bibalaga obusukkulumu bwa buli kitonde ekitudde mu butonzi, obutukuvu bwa buli mwoyo n'amaanyi ag'okwagala agatudde mu buli kitonde kyonna. Muyinza okwebuuza nti obutabo obwo obungi obwesedde banaabukola butya obwo obwa printingibwa, naye kino bijja kubeera nga ebimu biterekebwa, ebimu bisayikolingibwe. Ebimu bijja kuteekebwa mu museum, katugambe biographics, autobiographics, ebyafaayo, engendo ez'ebyafaayo ebyenjawulo, empapula ez'enjawulo ez'ensi ne magazines nazo zijja kubeera nga ziterekebwa. Kati nga tugenze ku masomero, waliwo enkyukakyuka nnyingi ezijja okubeerawo, era n'engeri abayizi we bajja okubeera nga basomesebwa. Abayizi ku mitendera gyonna bajja kubeera nga bayigirizibwa okwogera ku ebyo bye babeera basomye, era nga kino kijja kugenda busukakkubo w'ebitabo bye bazze babatega. Okuviira ddala ku kindergarten okweyongerayo, buli omu ajja kubeera nga yeenyigira mu kusoma okw'emikono, okuli okusoma okw'ebikono ne instruments zonna oba ebibeera byetaagisa byonna bijja kubeera nga bibaweebwa. Ebyemikono byonna, ebyobivuga, ebyokuyimba, ebyobuwandiisi, ebyokusiiga, ebyokuluka, ebyokuzannya, katugambe ebyakatemba, ebyokutunga engoye ez'enjawulo, clothing designs, ebyokukola architecture, ceramics n'ebintu ebiri mu kkowe bw'ebiti bijja kweyongera okubeera nga biteerwa mu buli nteekateeka gwa buli mwoyo okusinziira ku ndabirwamu gw'omwoyo gwa buli mutonzi yenna w'anaabeera akyetaaze. Okuviira ddala ku kindergarten oba ku migigi emito, ebyokusoma ebisinga obungi bijja kubeera wabweru wa bibiina. Abayizi abato bajja kusomesebwa okuwa ekitiibwa buli kitonde ku sseŋŋendo. Bajja kusimba n'okulabirira ennimiro ez'ebimuli ebibala eby'enjawulo, n'okuyambako ebisolo eby'omu nsiko n'ebyawabweru, naddala ebyo ebinaabeera nga bitambulira oba nga biri kumpi n'amasomero, era n'abayizi basobole okubeera nga balaba ebitonde eby'enjawulo engeri we byeyibulamu n'engeri gye bikulamu mu nsi yaabyo. Exercise ez'enjawulo zijja kubeera nga zikolebwa ku mitendera ez'enjawulo eri buli muyizi yenna mu masomero okusobola okubeera nga bakuuma endowooza yaabwe, emibiri gyabwe n'emyoyo gyabwe. The kill approach eya
team spirit ejja kusikizibwa n'okukontana eri abo ababeera bali mu mbeera y'emu. Emizannyo egivaako okukosa obwongo gijja kulongoosebwamu gireme bajjemu embeera ey'okukosa obwongo. Eri abo bonna abayizi abanaabeera bayagala ebya sports mu ngeri yonna bijja kubeera nga bibaweebwa mu ngeri enjawulo. Okusoma mu mawanga ag'enjawulo bijja kubeera nga tebifaanagana, naye abayizi bajja kubeera nga baddembe okubeera nga bagabana programs ez'enjawulo mu ngeri gye beetaaga. Tewali muntu yenna oba tewaliwo omwana yenna atajja kufuna mukisa kusoma ku sseŋŋendo yonna okutwaliza awamu. New global oba ebyenfuna ebyawamu ebyokusseŋŋendo yonna, the new global economy ejja kubeera nga erimu okusoma okw'obwereere eri buli mwana yenna. Kuno tekujja kubeera kuno enkola zino oba ebyenfuna ebijja tebigenda kubeeramu musolo. Ebyo byonna ebyetaagisa mu kusoma n'okukola ebintu eby'enjawulo bijja kubeera nga bigabirizibwa. Devices ez'enjawulo ezivaamu obutwa oba embeera yonna ekosa obwongo bijja kuddamu bitereezebwe bisobole okubeera nga tebikyaleeta bulabe eri babikozesa. Abaana si baana bokka, abaana bonna tebajja kubeera nga batuuka ku levels eza masters oba PhD oba advanced degrees. Kinaabeera kisalawo okuva ku mwana ye ky'anaabeera ayagala. Abasinga ku bo bajja kubeera nga bayagala okukola talanta zaabwe mu ngeri ez'enjawulo. Katugambe mu by'obulimi, mu by'obuzimbi, mu kuteekateeka emmere. So mu ngeri eno amasomero agamu gajja kubeera nga gasomesa abantu okusobola oba abaana okusobola okubeera nga batambulira mu kkowe eri ebyo bye babeera bayagala ng'emyoyo. So ebyenkyukakyuka mu nsoma bijja kubeera nga bitambulira ku sipiidi eya yiriyiri eri abo bonna abayina okuyaayaana mu field yonna gye babeera beetaagisa okubeera nga beetaagisaamu okubeera nga bakugukamu. Abasomesa ab'enjawulo abasomesa ku mitendera egya wansi n'aba university abanaasalawo okubeera nga basigala mu mulimu gwe gumu bagenda kubeera nga bafuna program empya emanyikiddwa nga a new kind of evaluating students. Bajja kubeera nga balaba engeri empya ey'okuyambamu abaana mu ngeri ez'enjawulo, era bajja kubeera nga bakozesa textbooks ez'enjawulo nga bo bennyini nga be bazikoze nga bo. Okusomesa kujja kubeera nga tekuli leagued oba nga tekuli okwo okwateekebwawo nti buli omu alina kubeera ng'agoberera ekyo. Nedda, okusinziira okuva ku buli mwoyo gujja kubeera nga gusomesa mu ngeri gye gubeera
yimusizaamu amazima gaago. Eri abo abantu bonna abanaabeera bakuguse mu kulabirira ebisolo, ennimiro n'ebintu ebyenjawulo, wajja kubeerawo abanaayamba mu ngeri eno okubawa advices ez'enjawulo n'okubalungamya mu ngeri gye balina okubeera nga bakolamu emirimu gyabwe no missions zaabwe ng'emyoyo. Classes ez'enjawulo zijja kubeeramu abaana ab'enjawulo okusinziira ku kuyaayana kwabwe. Ebibiina bijja kubeeramu ne theatre sized rooms ne katugambe abaana we bakolera ebyemizannyo ebyenjawulo ebiri mu kkowe bwe bityo. Abaagalwa, okusomesa tekujja kubeera kunyuvu nnyo, naye kujja kubeera nga kuleeta essanyu eri abayizi, era n'abasomesa bajja kubeera nga basasulwa ensimbi ennungi ddala ku lwa ettaffaali lye banaabeera bagatta ku society oba eri ensi. Bino bijja kubeera nga byawukana okuva ku nsi n'ensi ez'enjawulo okusinziira ku councils ezinaabeera zifuga oba okusinziira ku mawanga ag'enjawulo, okusinziira ku balungamya b'ensi ezo. Bajja kubeera nga ba implementinga education systems ez'enjawulo. Naye mu byensoma ebisinga obungi bijja kubeera nga bitendekebwa oba bikolebwa okusobola okubeera nga buli mutuuze ow'ensi afuna okuyaayaana kw'ekyo ky'abeera ayaayaanira, era mu ngeri eno basobole okubeera nga bazimba omusingi gw'ebyenjigiriza okusinziira ensi oba abatuuze abatudde mu nsi eyo bye baagala. Biki bye baagala era biki ebisobola okubeera nga bizimba ensi yaabwe bye bajja okubeera nga basomerako, si bino bye baali babawa nga musoma busomi ne mubeera nga musoma kutuukiriza mukolo. Abasomesa n'abazadde okwetoloola Sseŋŋendo bajja kubeera bumu mu kubeera nga babonga n'okuteekateeka education system eno esobole okubeera nga eyakaayakana era eganyirwe emyoyo gyonna oba abaana b'emyoyo gyonna egitudde ku Sseŋŋendo okutwaliza wamu. Abaagalwa baganda baffe, waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo ez'enjawulo ezigenda okubeera nga zijja ku Sseŋŋendo Nattimba mu maaso. Naye gwe ng'omwoyo w'olondawo ng'okozesa soul contract yo okubeera nga ova mu nsi eno ey'omubiri n'ojja mu nsi ey'omwoyo, nga bino tebinnaba kubeerawo, manya nti osobodde okubeera nga ogatta ettaffaali, era tukukakasa nti ojja kulaba ng'abaana bo, abaana baabwe n'emigigi gyonna nga gyeyagalira mu nsi ennungi okuzaama, eyo gye wayamba okusobola okubeera ng'ezaalibwa nate. Ebitonde byonna ebitudde mu kitangaala bibawa ekitiibwa era nga bibawanirira okusobola okubeera nga mutuukiriza
era n'obbawa okubeera nga mutuukiriza ebiruubirirwa byammwe era bibaweereza okwagala okutaliiko bukwakkulizo, okwagala n'eddembe. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.